mutya abagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku mukira mu ngeri etya, mu ngeri bw'eti. Waliwo yangambye nti senga nasindikidde girlfriend wange ekifaananyi ky'omukira gwange naye katono twawukane. Kirimu buzibu ki nze okwata ebitundu byange ebyekyama nga tekuliko yadde ne feesi namusindikira nga nnyimye ne mugamba nkumiisinga. Kiriko buzibu ki? Tekirina buzibu. Kyekisooka yadde obutono ate kirungi. Wabula gw'okikoze naye love language ye eriki? Gw'okikoze naye endobooza ye ku bintu ebyo eriki? Waliwo ebika by'abakyala oba waliwo ekika ky'abakyala nga waliwo ebika by'abakyala ab'enjawulo bwe tutuuka mu nsonga z'okwagala oba ez'omukwano oba ez'omukisenge. Gw'okimanyi nti waliwo abakyala nga ye bamuzina sitayiro emu nga ne bw'omugamba nti tukyuseemu takkiriza. Kale banansonyiwa but ngenda kyogera nti babeera analogo. Nga ye embeera ze ayagala ebyo. Bino ebirala nga alina engeri gy'abiclassifying n'agamba ebyo bya kiseegu, byakwonooneka, mbanga malaaya, nga ye bw'atyo bw'akiraba. Of course tolina ky'oba ogenda kola ki? Ky'oba ogenda kikyusaako. Kubanga singa omubuulire oba ogezaako omulaga sayidi endala ye n'akulaga nti eno sayidi gy'atambulirako, kiba tekigenda kukola. So, okukwata ekifaananyi kyo ng'oyimye oba ekyemmana oba ekyembolo n'okisindikira gaayiwo. Sigamba random guy. In fact kansooke ntereezeemu. Bwe njogera random guy bye biriwa. Omukyala oba waakamukwana naddala mu abasajja nga wakakwana omukazi. Wiiki emu wiiki bbiri temunaana kutuuka ku ssa lyakwewaako temunneemanya kinene. Ngenze nawala. Waliwo abasajja akwana leero enkya n'akuweereza akasolo ke. Bwentyo bwe nnenkana onaagusobola ajja kubulookinga. Kuba nange okansindikira nja kubulookinga. Bannange obeeranga agamba oba kiki ky'oliko malaaya kiki nkimanyi tujja kugwera mu kisenge but sipiidi yaki tannaba na kufuna feeling eyo kubanga ekisooka nabagamba ffe abakyala ffe twagala luvannyuma lwammwe okwagala like percentage entininye y'abakyala gw'okwana nga already yakwagalira oba nga yakwegomba dda ate era abo abeera oba nga akulabye n'akwegomberawo n'akurashinga abasinga omukwana tabiri nako takuliiko naye anyway ndisinga era mbadde nnoonya kankole ki kankigezeeko gayitalabika bubi kati akyagezaako ku buildinga feelings laba bw'ozitta ng'omuweereza ebifaananyi by'obwereere wiiki emu mwakadeetinga ennyimye annange nno ngambye ebigambo ebirungi ku ssimu n'ennyima neweekuba cuk n'omuweereza mukwano unless nga ye obulamu bw'ayagala naye ebiseera ebisinga ebyo binyiiza ekintu ekitanyiiza kwe kubeera ng'omuntu omumaze akabanga oba n'okwerya nga mwerya naye muba temwerya naye nga mumaze akabanga kati mu buildings trust naye atandise okwagala buli kimu ekikuliko akyagala ne bw'onaamuweereza obwereere bw'alinza obutafaayo okitegeera ate bulinza n'omusanyusa oba n'okumuyimya but n'ekirala ebifaananyi bino eby'obwereere tetubifuula texting we nti buli bwe nnaaba njagala nga neekuba buli bwe nnaayima nga neekuba ng'ompeereza essimu yange togifulodinga na bifaananyi byo bya bwereere bwo ninza okuba mbinyumirwa biraba naye ate wobimpitiriza obinsindikira bijja kuntama nkugambe toddamu binsindikira kuba oba okisusizza naye akoolumu kiringa nze bwe ngamba abakyala mufuuka bamalaaya eri bba wammwe fuuka malaaya eri boyfriend wo lwaki weefuula omuntu ali humble lwaki okwekooyo omuntu ali mu ggwe munda n'otandika okwefuula nti nno ggwe omuntu gw'oli ono weekuniza nkiyite kwekuniza ndowooza nga weekuniza wenna weefuula ffala binnyiiza nnonzi omusajja n'akutwala mu kisenge ejjako ettaala ne muyingira buliri ne weebikka wansi wa bulangiti nga ebbanga lyamaze nga yeegatta naawe mukama wange omulungi oba mukwano gwange omulungi nga talabanga ku bwereere bwo subhanallah nga talabanga ku bwereere bwo mbu oyimiriraawo mbu akulabeko wa nga tekiribaawo wansi wa bulangiti gye kiggwera nga n'ettaala evuddeko kwagamba anoonya na bunoonya ebbeere liriwa liirino kaakati omuma guli wa Nteebe lwaki omusajja omuteekamu eyo embeera mukwano we kaba kaseera nga kakwezina teka ettaala ebeereko tofa ku kkudde tofa ku kibuto kyayika yakwana akiraba mumodolingiremukko abasajja ebyo baagala omuyimbi ojja omugiremukko awo omunyoleremukko ku kiwato omuyiseeko we bati ebbina tofaayo nawe oba tolina kabina yakwagala akulaba okitegeera tofa ku bbeere oba lyagwa yakwagala akimanyi nti lirigwa oba yakwagala akimanyi nti ebbeere lyolina sittutu
be confident mu kisenge. So nammwe abaami nga tuzze ku nsonga z'ekifaananyi kubanga ensonga z'ekifaananyi zendeko olwaliiro. Omusajja bw'akusindikira ekifaananyi nga tokyagala toyomba, osobola omugamba honey oba sweetheart ekikola kye wakoze nze saakyagadde. Anaawe omusajja oba kigamba nti oli takyagala nkugambe tuli banjawulo, yiga love language ye. Gwe okimanyi nti waliwo omuntu nga ye ate omusindikira ekifaananyi anyumira omukubira ekifaananyi anyumira omukubira akasimu n'omugamba bebi banaye mpulira nnyimi bannange omukira guntujja nga bye bimunyumira nga si kifaananyi kyo. Era ng'ebyo bannaye ye asobola okubeera awo ng'awulira ayagala obimugambe, ayagala omukubira kasimu ekiro mwogere ebyo nga byayagala. Okitegeera tuli banjawulo. So bw'oba nga Naloyiso yali abyagala kakati n'ojja ewa Namaganda nga ye tabyagala si musango. Era tonyiiga, just understand the woman or the type of woman gw'oyina. Tegeera ekika ky'omukazi gw'oyina nti mukazi wange bino tabyagala. Okitegeera olabe ki kyayagala ogezeeko okuzuula ki ekimusanyusa ki kyayagala ki ekimutaninga on. Naye ng'ekifaananyi bw'oba nga okisindika making sure gw'okisindikira omaze naye ebbanga. Abamu muwoza senga omuwala nze nina obuzibu omuwala mukwana bw'omusanga mukuba nampa ennamba nandaga nti everything is okay tunyumyako emirundi 2-3 n'atandika okwefuula bizi oluusi n'ambulookinga. Oluusi tumiitinga ne tunyumyamu taddamu ku respondinga nkuba essimu takwata. Simanyi bawala kiki ndiko kikyamu. Toliiko kikyamu enkwana ye erinza okuba mbi. Kubanga tolinza kunsanga n'oŋŋamba ebigambo bye birungi. Mu butuufu nga birungi nnyo ne siddamu kwagala biwulira. Naye abamu mwesanga olumala okwesanga olumiitinga ng'otandika ompaako ddi wakamula bannaku 2 ompaako ddi banaye mpulira wenkutunira bati onyuma okuzina kubanga kakati wenkutunira n'enkukwata bwenti mu kiwato bwenti eryo ebbina nga nditadde munasonyiwa seka nga nkupositioniza bulungi bwenti nga bwengukusonseka nga bwengukusonse abamu muteekako n'ebikolwa n'akutunira n'agamba what bw'ontunuulira ndi malaaya neetunda nsanza ku kkubo nti nnoonya musajja wakunzina oba nnoonya laavu. Nabagamba laavu n'okwezina byanjawulo. Nga tuli mu kisenge waliwo kye tuyita okukola omukwano ne wabeerawo kye tuyita okuzina obuzinya emmana. Mu luzungu kye wandiise making love and making sex bibiri birinza okuwulika ng'ebifaanagana naye byanjawulo. Okitegeera love compromises ebintu bingi then ne kiri kaakati affection ibiki naye sex jigijigijigi nga kiwedde. So mukwano gwange omulungi bw'oba ng'omuntu kyamukwana bukwana yiga biki by'olina omuweereza biki by'olina omukwano baguzimba mpola. Just olw'okuba wansanze kale kangezo nsanze ndi kubanoonya oba ku YouTube oba ku Facebook oba ku TikTok oba ku TV noonya musajja anti anoonya gwe mbwongo ne kijjamu nti anoonya musajja wakumwebakako dakiika emu njagala bannange ze bonna bwe mba neebase bannange mwefuge mukwano. So mubeere nga mukimanyi nti nno kino ekintu kye tukola oba kino ekintu kye ndiko kiyina procedures kitambuliramu. Ojja tuuka ekiseera ng'omukyala wo awulira ne bwakutulina butunuzi bwe bati ayima ng'atunulidde ekifaananyi. Okitegeera? So ak'olumu kambabulira ate n'ekirala mulina okufuukako noti nammwe abakyala ak'olumu oludde omusajja ogize nga bannange ndi wano entujja nawe ogikuba akafaananyi n'ogimuweereza bweki omugamba bebi emmanayo yo naye kuba maama abasajja baayonoonekera weegendereza ani gw'ogigabira osobola ogimuweereza oyo gw'olaba n'agikwata n'agibunya social media nga mukyawaganye kyova olaba mbakubiriza ne bw'oba omwagala bitya efeesi tegenderako kale ofuna we weegaanira ate ani amanyi bwefaanana okuggyako ye ne bw'aba ye kennyini baninza ogimuteera wajawule mu bangi n'emubula. Okitegeera? So osobola okwegaana nti annyonoonera linnya emmana si yange kuba teriiko feesi yo naye nga kuliko feesi yo bebi obugaaniro bubula neyandikugaanidde nti si yo alemwa era abulwa waatandikira. So ekyo mukirowoozeeko byebyo ebyange. Yeah.